Now njagala ogoberera emitendera Queen wa internet njagala ogoberera emitendera ozze ku bannamawulire ozze ku president w'abaana abali ku mitimbagano ovoola laba gwovoola mu kisiibo weesubya empeera ekifo ky'okutandikira ku saa mu Ramadhan abasajja bakwesonyiwe ozze ku president w'abantu ku mitimbagano kwotandikidde. In any case, that's right. Kuba nakitegedde nti akapressure kontaddewo kanya anti banno bewaleka ebweru kyenakola abo nkoko baana namenyamenya bali bino bano simanyi same bulaka wa Maite family oyo yasigala genda ku Bwayirandi kunoonya bakazi bazungu kweteeka mbupale gyawulidde ebitundu gyalowooza teri baddugavu seseruze yagwe ku kizungu ekirala abo nabakutula nakutula obuvubuka obwali ku internet nga nekyaliwo gwe wali otendereza mwali Nuwa Mawaggali musisi yali amukubidde ettaki kuva olwo taddanga nadduka ku TikTok ne musangayo kiri bulade neetaaga okubriefinga funa obudde okubire president to meeting Segirinya. If you want to stay in this game, otherwise we have changed the game to something else. Am I loud and clear?